Alright, wanaye tusimbudde wendi ne Simon Kawalata amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi ebyokya ku weekend. Tubeerawo nnyo okulaba nti tubibatuusaako buleme kubeera ate nga mubisubira. Baserebu bamwe ab'enjawulo olugambo olugeze mu maaso mu wiiki byonna tubeerawo okuba nga tubidisikasinga. Insaiso kulaba. Nange okulabako. Katika chako koyambadde olwaliro ng'ojja. Kano kenyambadde. Abakaita white man doesn't what? Doesn't go to that toy. Mulugana kyemuyita mutya. Nolonje mukwano gamba. Bagata bolese waka. Bendese waka balungi. Mami wange mutumiddeko nnyo. Oleseyo mami. Mami muleseyo. Daddy wange Hadija Kigozi. N'abampa nabo balekayo bantu webbala. Naye ng'oli otya? Bwe ntyo. Oli bulungi. Sina tabbu. Ombuzeeko. Naku ssente ozimpe. Gw'obompa ku ssente abasajja kati bwe butuwa ku ssente. Hey. Bali byakyuka n'ennaku z'akazi bagaba ssente. Nezake sizikaba. Togaba ssente. Zimmenyo. Olinga bakyala banna abakulaba nabo tebagaba. Sigaba yadde. Kale tubabuuzako mugamba mutya kasubenti muli bulungi amakya gonna ku Royal BBS Telefina kwe tuli ey'obwakabaka bwa Buganda pulogulaamu giyita ebyokya ku weekend. Tubebaza okubanga ate mukeera ne mutulaba buli kaseera buli lunaku olw'omukaaga abakeera mbeera nga mutwegattako mwebale nnyo kubanga ate kwemuli. Ku show eno tuba tukuwa amawulire agatambudde mu week agabaddewo ku Friday ne bye tulowooza ku bibaddewo mu week ate tukubanga tukuwa weekend netandika bulungi nnyo ate mu ngeri gy'oyinza okuba nga atolowoozaako nti etandike. Kale Hadija butalwisa abantu ntuza tutandikirewo. Tugenda tutandikira ku nsonga ya wizo. Wizo manizo. Naye abasajja ennaku zino kiki ekibatemba? Nawe wamwe wali abakazi be bakuba. Kiki ekibatemba? Omusajja yakubyeko. Nze omusajja nankuba nze siddayo. Tebakuba nkukuluyi. Oluyikale it's okay. Lusonyiikika naye yenkuba. Esobola kubanga nsobi. Abasajja tulebera emikono. Kale ensobi ey'oluye etegeerekeka. Neera n'otugere. Awo kiba kisuse. Gwe laba omwana w'omukazi waafaanana. Nze ndowooza gavumenti ono bwebanga wizo takkirizanga kati taloopebwango. Nze ka vidiyo nakalabyeko bakadda. Kayinza bakadda. Oba omukazi tannavayo kuloopa. Kati sobola kuvayo wizo omuteekako ggambo ddene bwerityo. Naye bw'abanga wizo asobola okukuba omuntu bw'ati nsa tumutwalira abayeeko. Naye ate nze ngamba bwe kibeera kyali kibaddewokko nga yali akikozeeko omukyala nitumulaba mu mbeera bwetyo kyaliba nti kituufu ayinza okuba yamukubye. Ate omwana omukazi naye akuba wizo. Mama ne bakuba ne bakosa kwekyo. Omanyi kati lwakuba kati waliwo ebintu ebibeerawo mu nsi ng'omusajja tolina bw'otandika. Kati Simon ntandika ntya nenzija malinga abannanga omukyala nkuba. Kyokka nti omukazi naye ayinza okubeera yakuba. Basibo ne bannyaku omukazi ansiba emigwa. Angera neebasa. Kubanjukira abasajja tulina sleeping positions tulina sleeping positions eziri fane. Weebaka weevuunise. Oggulu okumu n'akwala n'akuteeka essentema, okulala n'akuteeka ekakiri, n'akusiba emikono bw'ati, n'akkuba emiggo. So, lwakwati kati wano mu bulamu ffe abasajja ffe tosobola kuvaayo nekola ki? Omusajja asibika ayinza okulowooza yagala kukwata ku ssimu ye. Abasajja tebeebaka. Ennaku zino kimanyi nti abasajja abamu kati abalina ebigalo tusula biddugala. Abasajja tebakyebaka ogamba otya nti no omusajja yamusiba. Ebigalo tubisuzaako enva ogenda okiteekamu nga tekijaamu. Kaakati amawulire gatambula nti wizo kigambibwa nti yakuba mukyala we. However, mukyala we n'avaayo mu wiiki era n'atulaga nti no wizo si ye yamukuba, babbi be bakola ki? Be baamukuba. Ababbi balabye. Tugamba nti ababbi bannaye bakuba. Kuba wabanga wano ye before ng'ono ye after. Naye nze ngamba oba mulimu ne ka editi n'akalevu ky'ogamba kaagira kaakendera. Ne kasongola. Ne kasongola katyo. Omwana yalina ettama ne libula. Amaaso nno wano waggulu nyinza okikize ndaba ate nga n'akalevu akazeeko ebyo. Kati oluvannyuma lw'ekifaananyi kino okufuluma abantu bangi baavuddeyo ne Rwanda n'eyingira mu nsonga eno. Jjukira ono yali Miss Rwanda. Ekyabulambuzi ky'e Rwanda. Kati bw'ogamba nti this is the way abavandimwe look like kiba kibaswaza ne bavayo baagala justice. Tuba tuli awo poliisi n'evaayo n'etubuulira nga bwe guddewo cases ziri bbiri nga mu case eri emu mulimu ya domestic violence
yindala mwambaddemu ki omukulu wa poliisi yavayo n'abikola ki n'abitubuulira n'abitubuulira kati sooka otuwe kuwa poliisi katono nnyo nga tunajja kubabuulira Wizo kye yagambye kubanga Wizo yavuddeyo n'ayogera naye sooka otuwe kuwa poliisi katono nnyo okutuwa recap y'embeera yonna nga webadde ekola ki egenda etambula ensonga za Wizo ne Sandra twasazewo okugulawo files bbiri gerimu mu kiseera kino tuli mu kunoonyereza file eno emu file ya domestic violence oba obutabakuko mu maka kubanga kigambibwa nti Wizo yakuba Sandra. File yokubiri ya disappearance. Kigambibwa nti Sandra ne Kati tebamanyi abayiterege nga family. Naye abatutukiridde oba abantu abamulugunya mulimu embassy ya Rwanda ne abazadde ba Sandra ne waliwo mukwano gwa Wizo ne Sandra be batutukiridde nga bemulugunya ku mwami Wizo okugulawo files ezo ki bbiri naye tumaze okuwandika statement ku bantu ku bajulizi kati eye poliisi ke kapuguni ke yatuwaako kiripu kapuyambo ke baatuwaako kali kubibadde ku musango ani nti yawaayo omusango waliwo mikwano ejiri concerned ekigaba naye tulaba omuwala oyo akubwa oba otegeera okusinga then ne embassy eya Rwanda ne gavannange tourism attraction yaffe erinyirirwa Rwanda yesasula tiimu yase sebo kuteekako akagambo ka visit Rwanda wano kakati wogamba Rwanda yamala osasula akagambo ka visit Rwanda ne batugamba kati ntuwe kwekizaamu ne batuwa teta tetujja visitinga Rwanda ngoba okitegeera ngeri gyafaananamu naye nga nze kyeŋŋamba nti omukyala bwe bakukuba okutuusa ku ekyo omulundi ogusooka n'ogwokubiri si mu bubi oba okyakolawo kyolala tebali kuuta nanga abasajja batono ku nsi kuno ate abasajja munange nga basajja munange batono gwe munayogererawo simanyi naye ogenda n'okirowooza kuno nga bankiroope mugamba naye ate bwe naakiroopa naasigazaani kisinziira naye ate enninga nze ndaba nga awataliwo kantu kubanga omukulu alabika ndowooza sho tezikyagenda mu maaso music tewakyali so